Okuva mu kago gwa DP Block gwayanjula Jose Chameleone nga munnakisinde omujjuvu ebigambo bingi bize byogerwa naddala okubuusabuusa baddala omuyimbi ono yasalawo ku kyokwegatta ku DP. Bakira abamu ku bannabyabufuzi bazze babitya ebikanga Chameleone bwe yasindikibwa ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu okulwanyisa munnakisinde kya People Power Robert Kyagulanyi. Chameleone kyawakanyiza. Agamba Jose Chameleone era bamuteeseewo ajja lumagana ne Bobi Wine. Mwenna namabanga esaawa teri kumu amanyi Bobi Wine ekiranza. Siti mumanyi nnyo naye ffe tubimanya asinga mumanyi. Watu atambula ffenanga bavubuka abato. Bw'abadde mu lukono lwa bannamawulire Joseph Mayanja ategeeza nga Ssabbiiti ewedde bwe yeevumbye akafubo n'omubaka Robert Kyagulanyi okumulungula ezimu ku nsonga ezibadde zitatambula bulungi. Ensonga yasoose yange Chameleone oli mukwano gwange. Uganda wange ajja sebola bwe batusinkanaga bulijjo mu birthday party z'abaana ebintu by'obuzadde netojjangako wankunyanjulira nsonga yo namwetondere ensonga eyokubiri twayogedde ku nsonga y'okutambulira awamu ng'abantu singa natambuliramu nga Uganda kyetulya tugenda kifu. Kozemu ku nsonga ezakkiriziganyiziddwako mu kafubo kano ababiri ke baatuddemu kwe kutandika okukolera awamu okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga ssaako okwongera okukunga abavubuka okubeegattako. Chameleone asinziddewo n'assa abantu okumukkirizamu kubanga ebyokkolera omukulembeze w'eggwanga yali yeetaaga nsimbi wabula bwe yazuula nti omuntu gw'akolera anyigiriza abantu kwe kusalawo okuvaayo okubeegattako. Bwebeera nga ndi wa kibiina kya DP ekitegeeza nti neeyawudde ku kibiina ekyabatufuze opresa negati ku kibiina ky'abalekuvest. Clearly njala mu kino tibannamawulire mukwano bange nava ku sayidi y'omuntu anyigiriza omuntu wa wansi n'enzira ludda lw'omuntu anyigiriza. Ono oluvudde mu lukono lwa bannamawulire n'atandika okutambula ng'agenda abuuza ku bawagizi be wabula wayise mbale poliisi n'emutayiza n'emubuuza gy'abadde alaga okkakkana nga bamukutte ne bamutera kabangali yogayoga ku CPS. Ku poliisi gye bamututte tabandadde era akaseera wayiseewo katono n'ateekebwa mu mmotoka y'obwannannyini emuvuza okumuzzayo mu maka ge. Bannakibiina kya DP bategeeza Chameleone okukwatibwa okutwalibwa wakaawe bwe kibadde tekyetaagisa kubanga bali talina musango gwonna gwakoze wabula bano poliisi ebaanukudde. Abadde ava ku DP Block ng'atambula agenda mu mmotoka ye poliisi n'emukwata nemuleeta wano ku CPS naye olw'okuba tabadde na musango era poliisi emutadde. Bye bakola bya butiitiizi tuli mu byabufuzi baleke tukole ebyobufuzi. Abapoliisi baba beetaaga okuyingira ebyobufuzi bajjako uniform yaffe. Tulabula afande okyo tenga bulijjo twagala Uganda ebire yange naye bw'awulira ng'emirembe gimutamye UID netefutefu era egenda kati kutandika okupulaninga pulaani B. Adde asazeewo ati bagenda kutambula mu kibuga. Kutambula kuno nga ekigendera kyabwe ekyokutaataaganya emirimu mu kibuga ne tusalawo ate tugenda kubakkiriza kutaataaganya emirimu gy'abantu. Mu nteekateeka z'okutandika okukola emirimu egyamwebwa nga Ssaabakunzi, Chameleone ataddewo akadde k'ensimbi kamu okuwandiisa abantu abaagala okwegatta ku kibiina kino ku bwereere. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukulu.